Finally, boyfriend wa Miss Damama omupya asinkanye nazaala we. Mama wa Miss Damama nga kwotadde n'omwana waabwe. Omwana wa Miss Damama era nga bw'omulaba awo mu kifaananyi nga basanyufu bazibu. Speech ya mama wa Miss Damama byonna byayogedde ngenda kubeera nga mbikulaga byonna ebigenze mu maaso, essanyu libadde ppitirivu, njogere kindeke ki byonna binyuma obyerabiddeko. So ng'ate Dr. Halima Nfanfe wa Phoebe ebyama bivuddeyo byonna byogeddwa byonna binyuma obyerabiddeko mu maaso awo n'ebisingawo byonna bikuleetedde nenga wasuza otya era wasibye otya gwe n'omulungi ampuliriza Ochano Media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment. Tewerabira okunyinga notification bell obenga notified brentekawo video empya. Nyongera okujjukiza tutuzuula omwagalwawo munnange mulekera okubeera nga bababuzaabuza mujje tubazuulira abaagalwa bammwe mutegeere oba babaagala oba tebabaagala muve mu kizikiza muve mu kubalimbalimba obeere mu mukwano ddala ng'oli mukwano omutuufu. Enamba yaffe kwali ku screen inbox ate tubeere nga tumukukolerako n'ekirala Airport pickup services zaffe emiwendo giri wansi ddala tuli ku Baylice team after Ramadan. Mikwano mujje mutuwagire team May mikwano mujje mutuwagire emiwendo giri wansi ddala commentinga wansi awo kitundu gy'olaga nga tokirabakaawo kubuulire ebbeeyi yakyo sente ziri wansi ddala nga bw'oziraba awo tu inboxing twogerezeganye ate tubeere nga tukola ffenna naye nga nyongera n'okujjukiza ntukola surprise ne delivery tusiba ebirabo by'oku mikolo ng'okwanjula nika okukyala birthday parties n'ebirala bingi ate nga tusiba n'ebimuli bya ssente nga money bouquets, money towers, gift hampers, fruit baskets n'ebirala bingi nnyo ate nga tukuguliza n'ebintu bangi ba house managers babeereeyo nga baweereza ssente baguliza abaana baabwe engoye balayikeko bulungi balabirire abaana baabwe nga tebabikola nga ssente balyandye. Mukwano twesige tugulize omwana w'engoye tugulize bazadde b'engoye tugulize bazadde b'ebintu oba okudelivering oba okusurprising omuntu omulala yenna tubikole delivery ate nga tuli ku video call nga naawe olaba buli kimu ekigenda mu maaso tutwale delivery tukolere video nga naawe olaba buli kimu ekigenda mu maaso. Munnange namba yaffe kweli ku screen twesige tu inboxing ate nga tukyusa ne ssente tobeera ne weeraliikirira okukomawo ne ssente z'olowooza munnange nga bwe bazitema ku airport. Munnange ffe tetuzitema ku airport tambula naffe tukukyusize ssente ozifune nga bw'ozina okuzifuna tojja kubeera ate nga wojjusa. Katugendere ddala maaso obutereevu tugenda kutandika ne Dr. Halima Nfanfe wa Phoebe ebyama bivuddeyo weerabireko olaba ani mutuufu ani mukyamu. Dr. Halima oli mubbi fantastic nkiddamu Dr. Halima oli mubbi njogera nga sitya mu abandaba njogera nga ntya Katonda eyantonda njogera bino nga mpulira n'amaziga gagala kumpita mu kubanga omutima mpulira guzitoye. Omukyalo ono mubbi bannaye teyeetaaga kwesembereza mukumpanya yeetaaga twala luzira kyajja kitya. Dr. Halima ekisooka tobeerangako musawo ekirala toyina dduuka Kampala litunda bedroom products ekyo tusooke tubeere kiriya tabeerangako musawo tayina dduuka Kampala litunda bedroom products kyajja kitya. Nina omukyala mukwano gwange bambi aludde nga njagala ebbanga. Omukyalo oyo yatuukirira Dr. Halima mu inbox ye nga Dr. Halima akyali mu kyeyo. Jjukira Dr. Halima bwe yali ku kyeyo ye mukazi eyawanga advice abakazi banne mu nsonga z'omu kisenge. N'akubulya engeri gy'olina osalamu olubuto n'akubulya engeri gy'okufunza ennyindo ndowooza mubijjukira ebiseera ebyo. Katono omukyala mukwano gwange kwe kugenda mu inbox ye n'amugamba nga nakulabye oyina marketing skills ennyingi nnungi nnyo nsobola okukukozesa. Dr. Halima ne bakkiriza bulungi ne bakkiriza ne ku terms and conditions ssente z'anaamuwanga okumulangira ng'akyali ku kyeyo. Jjukira ono omukyala mukwano gwange akolera Formatic mumanyiwo ekibwatule. Dr. Halima wabadde agamba nti wawe edduuka sirirye talina kintu kyonna Kampala oyo omukyala Dr. Halima. Bwe bakkiriziganya ku ssente z'alina okumuwa Dr. Halima laba bwe yazza emisango egyo yagiza gye yali abeera ne bamudipotinga. Mukimanyi bulungi Dr. Halima badipotinga mudipotinge. Dr. Halima bwe bamudipotinga ne bamuzza mu Uganda nga talina wakusula, talina wakubeera, talina wakuli, talina kyakulya nga talina ali ku zero ekyeyo kyamusala. Dr. Halima yatuukira ku dduuka ku Formatic. Awo abadde ng'akolera video we yatuukira. Dr. Halima omukazi n'amwagala nga yali tamulabanga kugwe gwali gusoose. Omukazi n'amwagala n'amukkiririzaamu n'amusembeza nga bwe yansembeza n'amuyingiza mu famire
ate Dr. Halima Bonyiza ngenda kuleeta ebisinga wano kubanga gwe okimanyi nkumanyi nnyo from A to Z. Nkumanyi from A to Z. Olwamaliriza Dr. Halima munnange ne bagreedinga n'omukyala ne bakkaanya bakuriyetinga ne page ey'okubiri eyo gye babadde bayita Dr. Halima 2 wadde yakyusa amanya ngenda giteekawo mugirabe. Dr. Halima nga buli video gy'ateekayo asasulwa. Dr. Halima abadde akuba bulango wabula si ye nannyini business. Ng'omulimu gwe gwakukuba bulango era ng'asasulwa okukola ekyo. Wabula nga yo mukyala yamuleka n'amuwa ebbeetu yeesomenga bwe yeesoma nti eddwaliro lirye edduuka lirye naye nga si lirye. Kubanga tabeerangako musawo. Nezo chemicals ze batabula eza slimming what okugejja kukola hip kukola Dr. Halima yali mutono nga tuwenkana. Wabula omukyala oyo yamukola hip ne bina ne skin okulaba nga alabika bulungi nga bw'omulaba. Naye ng'era asasulwanga mukozi ng'asasulwa. Wabula Dr. Halima bafunyemu obutakkanya n'omukyala. Mukwano gwange. Omukyala nankubira essimu. Omukyala ng'akaaba. Wabula nze teyabiŋŋambye nga bwe mbinyumya waneeno kuba nze olwedde mbadde mbimanyi. Ne ntuuka ne ŋŋendayo ne mulaba mukwano gwange ng'akaaba amaziga nga ŋŋamba chicken. Nze kino sikirabanga. N'aŋŋamba mukwano gwo kye yankoze. Kino kye yankoze. Dr. Halima mumanyi kye yakoze? Ali mu kugenda ng'agamba abantu mbu ekibwatule yavuddeyo era ekibwatule mbu tebabafera. Agamba abantu mbu eyo navuddeyo tebabafera. Omukyala yakuyamba n'akuwa byonna by'olina. Oyo Dr. Halima yalwala ng'omwana bagenda musalamu musale. Oyo omukyala mukwano gwange ye yasasula bills z'eddwaliro. Dr. Halima sina kye sikumanyiiko okuva epaka Z. Naye ogamba otya nti eddwaliro ly'obadde okolamu edduuka mbuliggale ne bakasitoma bakukubira olumu ebiseera ebisinga nga balina ennamba yo direct obagamba ewo tewakyakola nange omukyala waali akyakola. Lwaki olina omutima omubi? Omukazi oyo yakuyamba bwe ntandika kwogera bintu omukazi oyo byakkoledde abadde nga maama wo ate nga maama wo gyali byonna kuba ye yaggulira n'olugoye lwe wayambala ng'ogenda oyo munnika simayanga nnika n'oyo bbaawo ate bibya bbaawo yo saagala byogera saagala tebinkwatako. Abula ensonga eriwo issue right now. Lekera ng'ogenda ogamba abantu mbu edduuka omukyalo no lyalina mbu bafere mbu era bagenda kufera abantu. Yeggwe mufere tomanyi we batabula bintu ebyo ate oyagala kwefuula omusawo. Lekera okuportrayinga ekifaananyi ekibi ku dduuka lya munno ng'ogamba abantu mbu nno mufere ng'ate yakuyamba buyambi bannaye mugenda kutamya abantu okuyamba. Mugenda kutamya abantu okuyamba Dr. Halima. Dr. Halima ogenda kutamya abantu okuyamba abantu tebakyayagala kuyamba lwa abantu mmwe abeefuulira bannammwe nga babayambye. Omukazi abadde akusasula. Abadde nga akuwa ssente z'oyagala zonna. Sente zonna zozenga omubba zo sigenda kuzoogerako byozenga omubba kuba omubbye ebintu bingi nnyo kubanga nawe weemanyi. Nga saagala kwogerako nsirika olw'ensonga nze yaŋŋamba tukireka ajja kutereera. Nga mugamba no omwana ono yeetaaga okwogera ku ajja kutereera muleke. Naye ate oli mu kugamba abantu mbuno oyo mukyala mufere mbu ali mu kubba abantu ng'ate yeggwe oli mu kubba Dr. Halima why? Oluvannyuma lwa vidiyo y'okutrendinga nga Dr. Halima buli omu atandise okumwekengera buli omu atandise okubeera nga reactinga bulala nga yabagambye nti mubbi nga yabamunyonyoddeko obubi bwe nga bwemuwulidde mu katambi ako. Oluvannyuma lw'akatambi ako okutrendinga Dr. Halima naye avuddeyo n'awa sayidi ye era agamba nti gayogera ge mazima njagala obeere nga mwewulirirako ate bw'omala otuwe endowooza yo ku bombi ani mutuufu ani mukyamu weewulireko ate tulyoke tugende mu nsonga za Miss Damam. Hello guys, akalenzi kano bakaguze kavuma era mukyalabayo abantu abalala be bagenda okugula bajje banvume nenga kyekinvumya ekinvumya kyekino nabadde sagala byogerako naye engeri gye wabireesa wano ku media kankyogereko munange mwenna abali eyo bw'okozesanga omuntu n'atukesa nagamba omanyi mpulira nk'oyo kola tukite omuntu ne yeegoba si lutalo okiwulira si lutalo totandika kumulemerako ngenda kuba amasasi ngenda kukonya emmotoka ngenda kukola ntya banange si lutalo sima ngenda kusiba sima biki byonna obikoze biweddeyo okiwulira biweddeyo kati oguze bano bakaceere
abanonye emmere ya leero mukwano yene emmere gye tulya okiwulira okoze bulungi. Ekirala kagambye nti neteka kudduka nga siryange banange fe tuli ba influencer afuwa okulaba nga ki ekinaleeta bakasitoma kyakola gwe weebuuze omuntu naye siba ku dduuka ly'omuntu okumala emyaka 4 ku 5 nga nannyini dduuka teyeenyeenya kiba kyekyo kyali planned netuuma edduuka ly'omuntu tufune bakasitoma ekyo nkimaze. Ekirala yannyamba simanyi okuva wa gwoyamba omuyita otya mukwano gwoyamba omuyita otya yadde yimbadde bya bulimba gwoyamba omuyita otya simanyi amusasula sente nnyingi lwa nsonga z'omusasula azikola kitegeera z'omusasula azikola kati ekyokuyamba funayo omuntu omulala omuyambi naye nze sikyakukolera era mwenna abagenda ku dduuka eryo nga mumanyi mugenderayo lwakubanga nze navuddeyo sikyakolerayo okiwulira sikyakolerayo. Kyekirala mbadde saagala kuleka bizinesi yo ng'eri ku ttaka gwe wabitandise weewaawo sigenda kikola naye obuzannyo bw'ozannya bwe bugenda okukusuula mukwano. Ekirala kagambye nti ndi mubbi ndi mufere obufere bwange golooza bwavaawa obufere bwange bwoga nti ndi mufere ebintu by'omukyalo oyo eyakuguze byembadde nga nanga wano ne bitakolera bantu ne babizza kunze nti nze mufere obufere bwange obulawo obuginako obumanyidde toyina buli products zembadde ntunde zitali zange ze netuuma nti zange okitegeera kubanga ke kali akalagaani okiwulira naye nga si lutalo. Ekirala navuddeyo sikyakolera anti kyembadde mwagala ngamba abantu kubanga badde bajja kugula lwakubanga nze to aba competitors bo gap zikuba paka wansi okiwulidde. Business yo yeri mu picture business yo nze sinakuletako wano business weewaawe ejja eri mu lugendo luti ejja. Ekirala yogedde kyawo tewali kyendabawo nga kirina amagezi naye bonna ogenda bagula naye tunuulira bizinensi ogenda girekawa kubanga bonna abakomentinga mu video ze bakola nti ndi mufere products si zange edduuka si lyange bakuba gwe nti ebintu byo tebikola omuntu wagamba nti bade enkoyokola tomulemerako mukwano ndowooza mwena mukitegedde munnange ndi mu lusuubo bagenda kunkuba amasasi oba bagenda kunkola ekintu lwakugamba nti banaye neegobye ku mulimu okiwulira ekintu ekyo naye nga banange eno yokka ye peegi yange omuntu akubuzaabuza mpozi nga nvune ne bagamba nti kano ke kapeegi kange akato okiwulira ekintu ekyo naye nga bonna ogenda bagula bagweyo bagenda kuvumira ennaku 8 bibe nga tebikya training ffe tuli ba content creator. That's why tubadde wano each and every year kati funa influence omulala akukolere bye byebyo ne bannange osobola okutuwa endowoozayo ani mutuufu ani mukyamu wano nno nga twolekedde tugenze ku bya Miss Damamu awo ng'omuhusband wa Miss Damamu omupya alina omwana wa Miss Damamu kino eno kigambibwa nti oyo taata w'omutuufu bwe kigambibwa byambusi byange mbwoyo ye taata we omutuufu ate nno maaso awo ngenda kubeera nga mukulaga oba ngenda kubeera nga nkulaga mami byayogedde biki byonna ebigenze mu maaso banaye nga babondinze nga laavu eri wali omukwano oguli wali naye tekyasanyusiza abantu yadde n'akatono. Miss Damamu kye yakoze oba boyfriend wa Miss Damamu ompya okubeera n'omwana wa Miss Damamu tekyasanyusiza abantu yadde n'akatono. Ba social media in-laws batandise dda okuvayo nga bagamba nti naye Miss Damamu onaakomyawa ku buli musajja gw'onoofunanga ng'onoomuwa mwana olunaava nga mugamba omwana yalwadde ate ebiiso ate ki tovaayo n'otugamba nti omwana yalwadde tovaayo n'otugamba nti omwana afunye obuzibu bwe buti ne bwe buti gwe buli olufuna omuntu ng'omuweerawo omwana njagala obeere ng'obeerabirako ate oluvannyuma owulire mami agamba. Miss Damamu gw'onaakolanga naye content ajja kugenda ng'alaba omwana banaye bemulekera abaana mubawa obuzibu leero omwana alabye face eno
n'omulala eno kyokka ate babajjayo ne babeera nabo. Okimanyi omwana oyo omuntu omu asobola okujja n'amusitulawo ne bawaayiriza bano ababadde bajja ng'omulaba. Kyakoli eyajja omulaba yamututte ne banoonya omwana nga tebamulaba muwa abantu ababeera n'abaana bammwe obuzibu. Ekirala kyonna ekikutuuka ngolo tukaabiriranga. Fa kisiiri togenda ku ccupa teweezirisazirisa gwabyereetera. Ali muzungu abaana batandise okugutema nti ali muzungu ye taata w'omwana. Anti ffe tetulwawo tujja sabula ensi eno atulinde tule gye binaggwera naye ffe weetuli okugutema. Sebo kati omwana ali eno neeno Damaamu wekkakkanye. Byebyo no bannange osoleta mu comment section kiri mbutuufu bwakyo buli musajja gw'ofuna obeere ng'omukwasa omwana wo oba ng'omusisinkanya omwana wo oba nedda ng'ate si ye taata we. Twendowooza mu comment section ate tweyongereyo. Njagala obeere nga wewulirirako ebigambo bya mami wa Miss Damaamu. Yeegaanye Mado okubeera omwami wa Miss Damaamu. Nze mbabuulire. Mami osiri otya? Webale kujja. Bana amawule gakusanga wanga omwana wo yawangudde kwa Miss TikTok. Walonda. Era walonda Miss Damaamu. Bana ono mami wa Miss Damaamu banaye. Mami wa Miss Damaamu yazze okukiikirira Miss Damaamu okulaba nga ate award agitwala mu butongole. Banaye TikTokers mwagale TikTok family. Mama wa Miss Damaamu mulabye naye azze ku mukolo era agweseze ekitiibwa. Nkyala yambadde bulungi nnyo yanyiridde mu Gomez eri yennyini yaffe. Yonna representing Obuganda. Yamma mami tukwagala nnyo. Amina. Awo nno nga mami amaze okubabuuzaako njagala weerabireko Miss Damaamu ng'alayira ku bwa TikTok bambi nga n'amaziga gamuyitamu ng'ali live okuva e Saudi Arabia mu kiyumba mukazi wattu nga bwe beebuuza nti amaze okweza ebintu ajja alayire. Bannange ndyabadde essanyu jerere. Miss Damaamu musanyufu okulaba nga maama we amufudde proud, maama we nga taziyidde mu bintu byayise wabula azze kunana awaadi ya mwana we. Njagala obeere ng'obyerabirako. Mwana twali mu kulayira bannange. Bwenga sibawulira bululu bwammwe. Mumulaba ndowooza alayidde ku ssimu ndowooza mubirabye buli kimu. Anti kati tosobola wulira ng'ayogera kubanga kulayirira ku ssimu. Yuuyo olaba essimu eyo kwali okwogerera. Miss Damaamu bw'atyo ng'amaze okulayira from Miss Damaamu to Miss TikTok. Bannange abantu bamwagadde, abantu bamulaze omukwano mu bbanga ettono ly'amaze
nga asanyusa abantu. Ate nno n'ekirala Dr. Kurthum ye yabadde omugenyi omukulu ngenda kubeera nga nkulako Miss Damam we yavuddeyo ate najja n'abuuza ku mujja we mukyala wa Mado Rest Official. Njagala obeere nga yerabirako Miss Damam ng'agamba nti bannange musaasaanye love si hatred. Hi, baby. Hello. Hi, my baba. Oli baba, oli muto wange. Hamisi, how are you? I'm good, baby. How are you? You smart. Is that good? Mashallah, mashallah. Banetusanyiza okulaba mukwano. Kale mukwano, esanyiza okuwuliza. Kale, kansubire babalabirira bulungi abaana abo. Eye bali tulabirira bulungi munaye. Kale webale kumbuzaako. Kale. Mukitegedde mmwe bantu mwe batulekerawo okusiga obukyayi musige kwagala. Yuno nga tuvuddeyo Dora Brunoke avuddeyo mu bujja obungi ng'obujja kye bumukola kikambwe najjawo bwino n'agamba nti oyo mukyala Posha Brunoke gwali nayo gwabalimbalimba nti mukyala we nti munnange naye muyimbi babadde bakola stand basobole okutambuza oluyimba lwabwe si mukyala we alimba era njagala obeere nga obyewulirirako olowooza lwaki Dora alemedde mu bulamu bwa Brunoke. Is it because amuyinamu omwana? Is it because yamwagalako lwakuba nti okwawukana kwabwe kwamuluma nnyo kyo kikyo? Njagala obeere ng'oteeka endowooza mu comment section ate tube nga tweyongerayo. Ekisobola kunnuma because it is a stunt. Hey! It is a song. Ate n'ekirala na point number 2 lwaki tekisobola kunnuma. Brunoke ayina ki you people? Otyo ekintu omusajja omwavu alinza okuluma omuntu ayina kaki Ayina waaka. You people, let's reason. Nedda tubeere bantu bakulu you people bali ku live eno. Brunoke nze yali amwongerako nga talina kyanyongerako. Why would I get jealous? You people like tubeere bantu bakulu. Muhayipinga oluyimba lwazze mwendawe. You people calm down. Why would I get jealous? Why? It's a song. Kale katugambe si luyimba. What does he have? Kyali anyongerako. I moved on. His loss, not mine. Kakati omwana ajja n'amulaba. Dora tumuleke kubanga she's nakawere ate yafuna akagole. Tumuleke abere kubanga akagole bakana ajja n'amulaba Brunoke. Daba nono mu comment section mbolimba, what do you add to Brunoke? Byonna bye namukolera nabibagamba. I don't need to. Yeah, what do you mean? Engoye zonna shopping twagiraba. Engoye zonna twatimba wali nga tuzeetaaga back. Videos zonna saluni ne sente za saluni zokweza dreadlocks. Dreads. Screenshots no yajja n'alaba abantu bapya naawe. Bagala tubeere nga tuleeta receipt. Ajja n'amulaba. Tasobola. Tajjanga ate era simusuubira so. Kasana gana uwe If it's a real couple, mbagaliza ne Posha agezeeko kubanga ffe twagezaako ne Posha agezeeko because it's her time to invest. Wekiri. Oye guy gwalaba n'omuwala automatically n'omanya nti oye guy gwalaba n'omuwala automatically n'omanya nti omuwala yateekamu so it is her time to invest. Akati ffe time yaffe y'okuinvestinga yaggwako kati batulabirira bulabirizi. Kati kankubuuze pilot ali atya? Gyali mulungi saagala mwogerako bingi kubanga era yankubidde dda so saagala mwogerako bingi nnyo. Naye gwe okyomanya I'm a proud side chick. I'm so happy for you, babe. He's a married man. Abasajja bafuga basinga okwenda. So what if he's a married man? Kuba amabeere mu kyoto shoka Ugandans that Yuno nga tuvuddeyo Gravity omutujju avuddeyo n'ayogera ku nsonga z'aba foot soldiers era n'ayongera okubakakasa nti teri n'omu asobola kumuloga lwa nsonga nti bo tribe yaabwe bazaalibwa bamaze okubaganga teri n'omu asobola muteeka wansi teri n'omu asobola
walimu okuleka okubeera nga yeeyongerayo bweyongezi era n'ayongera okubalabula. Njagala obeere nga weewulirako ate omala otwa endowooza yo mu comment section. Kino nkyogera nga ndi wano ku gundi ya Kabaata TV. Temunsobola, temuli nsobola kwamba buulire ekisooka ndi munyonyi. Kakugaziyo kyogere nga nseewulira. Kabaata. Ne Kabaata omumanyi mukuuma entalo kati alina lwayisaawo. Ate watabe lutalo tunakola lama kati. Kino kyo nkibabuulira temunsobola, temuli nsobola. Kyemulina okumanya ndi munyoli. Omunyoli ajja mbeera ne bagenda okuzaala nga buli agezaako okubaako kyakola kiyitawo buyisi. Okitegeera. Temunsobola, temuli nsobola, temuli nteeka ku ttaka, ekyo temukisuubira. Temuli nteeka ku ttaka, temujja kummegga. Okitegeera ngayo mwegatta gatamba manyi. Ngayo ate n'abamu kuno kwebali. Kali ngendo gamba kwebali. Kali yensonga ki njogerera bwenti. Message njiweereza bano webali wano. Temunsobola. Kyemugenda okunsobolako kuyimirira ku Facebook, ku TikTok ne munvuma. Ofaanana n'enkima, ofaanana kino. Ne temugenda kugaana nusu bibiri kuyingira mu nsawo yange. Ate kye kizinga obukulu. Temugenda kugaana Gravity kola shows. Ekyo ky'ekyokubiri. Okitegeera kadi mwe mugenda kwogera wano. Naye temunsobola, temuli nsobola, temuli geza nako. Ate temuli ntuuka. Okitegeera kyemugenda osobola kye kino wano mu comment awo. Mu comment wo munsobola ne mujja ne muteeka olinga gundi olinga kino naye temunsobola, temuli nsobola obulamu bwammwe bonna ekyo mukimanye. Lwabeerawo akatemamu akatememu. Temunsobola, temuli nsobola. Bakatereke temunsobola, temuli nsobola. Kuba ndi muka, ndi blessed, nina Katonda. Ate ndi munyoli. Ekyo nakyo mukijjukire. Yamma. Kale. Abantu baali bagala okubuuza ko Gravity lino ozogenda kwebaka. Ate neebakira ki? Nera moyo erinyo limuluma tulabaawo ng'asekala Gravity mugambe. Kabaata. Gravity musomero olunyiriri tutandise osingira. Atabuuza ku Adi badde mugamba nti erinyo likuluma ate ava ku show. Ayogere. Yogera ono Gravity simu. Ebyo ddala njokyayo maama nga nnwanidde abayimbi. Nga mbaddewo ku lw'abayimbi naye banjokye boy. Kabaata toluyingirira luno Promax. Nkuteere ku ki? Ennamba yange. Gisome. Eri 0704. Soma MTN. Kabaata nyamba aka tukwata gali Kabaata agenda kuzinteerako bamuteere. Kabaata MTN nawe tolwa. Kabaata tolwa. Kati banyiga wano okuvaako n'oweereza. Ate oyagala kuvaako Gravity. No, si kuvaako azini. Okuweereza nga kwoli. Okuweereza nga kwoli. Soma. About ngabo. Ne Gravity oyina Airtel MTN. MTN eweereza ku Airtel. Babi kangezeeko naye tegenda ku mbimanyi. Naye abantu mbadde mpeereza ssente wano naye nga tebazifuna leero lwennyini. Mu kiro bedda gundi ekyanzi, bedda y'ekyanzi kana oba teetere. Nkwano nyogera okubajjukiza ntuzuula omwagalwawo namba zaffe kwa ziri ku screen. Inbox nge tukuzuulira omwagalwawo ova mu kubuzaabuzibwa mubeereyo nga babagattako abantu bangi tebakwagala omulava ogirimu omu naye nga bambi tomanyi twekwate tukuzuulire omwagalwawo ate nga tulina airport pick up services zaffe nungi ddala emiwendo giri wansi ddala tu inbox nge batiimu after Ramadan mikwano mujje tutambule ffenna batiimu May batiimu mwena mujje tutambule ffenna mikwano mutu inbox nge tukola surprise ne delivery
tusiba ebirabo bya ssente, ebimuli bya ssente, money bouquet, money towers, gift hampers, fruit baskets. Tukyusa ne ssente tubulalikirira okudda ne ssente zo ngolowooza bajja kutema ssente ku airport. Mikwano tukukyusiza ssente ne ziva nga bwe zirina okuba nga tezitemeddwako. Ate nga n'ekirala tusiba ebirabo by'oku mikolo ng'okwanjula nneka, okukyala, birthday parties n'ebirala bingi. Nnyongera okubaza bwe laba vidiyo yange to the end n'olaba obula nga tobusikipinze Mikono ndi musiimu era nsaba Katonda akuwe ky'osinga okwagala. Gwe okyali ku Ocean Media, subscribe for more updates, like, share and comment. Welabera okunyiga notification bell obenga notified lwe nteekawo vidiyo empya.